Ng'omuwala akwata essimu ng'agiteeka mu nsawo yange nga banoonya essimu. Essimu yaani ey'omugenyi? Eya babaaya. Ye yali omugenyi. Yes. Kati nga banoonya essimu. Kati ate we yagiteeka nasooka ne nzija ne ndaba ki ekiriyo. Kuba ne mbabuuza mwagala caayi ne bagamba aa tetwagala caayi. Kati munnange olwamala ne nkola ki? Ne nzirayo banoonya essimu. Ne banoonya essimu n'ebula. Kati omuwala ne bamubuuza essimu ogirabyeko n'agamba nedda. Hadija banoonya essimu naye ng'omuwala amanyi essimu gy'eri. Omuwala yali amanyi essimu naye nga nze sirina kye mmanyi. Kati n'akwata waliwo ng'abalala bajja. Kati akawala bwe kajja akato n'akagamba ono yagirina eri mu nsawo ye. Ne bagiggyayo. Ne bampita. Ne bampita nebbye. Kubanga bagisanze mu nsawo yo. Nakitegeera nti bagisanze mu nsawo yo. Yali akitegedde naye bambi yasooka wakana. Nagamba this girl was innocent tasobola. Tasobola kuba babeera boogera Luwarabu. Tasobola. Naye n'oyo yakubirawo ne bajja. Kye baakola ne beeteesateesamu ne bagamba ono mubbi tetusabeera naye ne bakubira poliisi. Naye ng'ekintwaza kye kisabba ssimu. Sisobola kubba ssimu eri obba oyitewo. Munaye ne ŋŋaana ne mbagamba nedda nze naye nze kennyini njagala kukubira poliisi at least ejjenzijewo kuba bano baali batandise n'okunkuba. Baalaba nga poliisi ndowooza alwawula. Kati Hadija kye ntaamanya kye kino. Abantu bano bwe bagenda ku poliisi we bantwala ku poliisi banzigulako omusango ogw'okubba essimu ogw'obutayagala kukola. Kati wali ogikkiriza. Nakkiriza kubanga nali njagala nveewo era n'ensayini nga kituufu nagibba. Kuba singa ogamba togibbye ojja sigala mu Komera. Ne ŋŋamba yesu essimu nagibba. Ne nzikiriza. Nze nagiggya mu nsawo. Kuba omusajja ngamba ogamba nti n'osigwa ogigyemu osigala wano. Kati bambi waliwo akasiikira ne kaŋŋamba just kkiriza nalwala. Naye nga nkaaba ne ŋŋamba Mukama nze singa onnyamba n'onzita. Singa onnyamba n'onzita n'enva mu eno ensi mba mponye. Kyatuuka ku eyo extent baby. Natuuka ekiseera Hadija nga njagala. Omufilipino awo ng'akutunuulira ng'omulaga nti otegedde nti yatadde essimu mu nsawo yo. What was her reaction and what did she say? Yali musanyufu nnyo. N'agamba alina ekigambo kyeyogera like kitegeeza mbu that was my target. Yangamba weya princess passport yo. Okyali ku airport ennyonyi eri ku kyolwo. Ennyonyi singa agenti wange yali anjagaliza otambula. N'omuntu gwe bateeka munda singa yali ayagala ntambule singa nagenda kuba by then bankwata ssaawa 5. Ennyonyi yali y'essaawa 8. Kati omwana like nabeerayo paka ssaawa 10. Awo ne nkubira mami ne mugamba. Ennyonyi ng'ekuleese. Ennyonyi yandeka nakaaba. Ng'omanye ekinkaabya. Sente z'abandi. Nenkomawo kuba katawo nasula wa sister wange. N'okomawo n'olekayo passport yo ku kisaawe. Omukazi yangamba ngenda kuwa abasirikale bakukwate. Ate bwe bakusiba ovayo na ssente. Teekako ssente $5,000 ku passport yo. Ate gyaki? Simanyi. Kuba nze kye mmanyi oyo omukazi eyanzijjako passport yange alina ekibinja ky'akola nakyo. Kuwamba passport oleeta ssente ate n'olumu tebagikuwa. Kuba nalabako ono Timobe yali alangamba omwana yawaayo 9 passport tebaagimuwa. Kati Okay. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi. Mbeerawo nnyo okubatuusaako ebyo byagala olaba. Of course, we look into the lives of the people in Uganda. Mu kitundu kyaffe ekya life experiences and adventures nina omwana omutono nga bw'omulaba. Muto nnyo. Abaddeko n'emboozi gy'annyumiriza yakubako ku kyeyo nenjagala ate naawe ali ku HK Media ogiwulireko
olunaku olwaleero tulabe butya bwe tuyinza omuyamba. Mpozi mbajjukiza nti aba Speed Express Tours and Travels company ekakasi okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi. Mpozi ate n'aba Herbal Choices Pharmacy bano be bakafulu mu janjaba endwadde nga bakozesa eddagala erya habo. Gwalina ulcers ayagala okuboostinga immunity yo, abaami abagala okwongera ku size, abakyala abagala okwongera ku size n'okugisala byonna babikolako bulambalamba. So olunaku olwaleero njagala tube nga tutandikirawo, saagala kulwisa. Pozi njagala okubebaza mwena aba subscribers mwena aba followinga. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyinga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joininga show. Bw'oba oli ku Facebook, Instagram, beera ngo likinga page o followingirewo okubeera ngo tweyungako. Sense okulaba. Kale nyawo. Amanya ze Nakato Juliet. Nakato Juliet. Osobola okunyongerako ku ddoboozi? Nakato Juliet. Nakato Juliet. Oli mwana muto nnyo. Byonna bye wanyumiriza mu message nasigadde nkyawo neekiridde. Kyovola nayagadde inkuyite oje. Ovudde Jinja. Kujja Kampala. Uli Musoga? Yes. You're Musoga, eh? Yeah. How come you are Nakato? Nyakato. Kubanga tukulidde mu Buganda kyova abatutuuma ebyo. Nakato. Yes. But in Lusoga, which is Ali Nakato bamuyita bati? Kauda. Nakato bamuyita Kauda. Babiri bamuyita Naabiri. Okay. Waso bamuyita Isa Abiri, eh? Bitopwe. Simanyi ko. Laba weneteka mu lulimi lw'abaali. Simanyi na bimanya kozi era simanyi na Lusoga tetukuliddeeyo. So kati olina omulongo wo? Yes. Wali. Mufaanagana. Era tosobola twawula. Wow. Babiri, eh? Lwakubanti ye munene. Munene. Okay. All right. So kati wakulira mu Buganda. Naye nga wa bakuzaala Busoga. Leke Busoga. Ebusoga ye gye tumanyaganira naye ng'era newe nafa nedda si gye batuziika wabula ye wali ekika kyaffe naye ate tetugenda just tugendayo kumanyagana. Nkutegedde. So kati babaziikawa? Bwe batuziika kubanga tulina ewaka kati right now gye mbeera ne mami wange tubeera wa jjajja wange azaala taata we bazaala taata era we batuziika. Iya kati bonna baafa mami n'avaayo eri ne tujja ne tubeerawo. No. Ne daddy wo? Tetuli mu town already mu kyalo. Yes. Ne daddy naye. Yafa? Wali. Ndaba amaziga maaso go don't start, eh? Nindako katini. Maybe nange nyiza okukaabiramu. Nalinga manyo gamba abantu kusho. Tokaaba. Naye abantu ne bangamba dijja omuntu waba akaaba muleka akaabe so that I feeling relieved. Eh? Okay, so kati Emboozi yo yali etya? Emboozi mu mwaka gwa 2021. 2021. Yeah, 2021. Nalaba mikwano gyange nga gyonna giri bweru. Ate kye nali njagala nange nkole. Kuba mami wange, daddy wange wali ne reda yalinga single mom. Why? Kubanga no nga omanya abasajja b'ennaku zino mami wange wali naye era mama yafaayo ye buli kimu. Daddy yabaaki? Muradde. Si kale wali naye nga but your dad stays with your mom. Yes. Naye nga but he doesn't provide. No. Mubeera wa waka nga mama wo ye taata? Simanyi na school fees wa daddy wange simanyi. Okuva edda? Yes, mami byonna yabaddengawo. Kati nendaba emikwano gye nga gigenze bweru nange ne ngamba mami yasooka kuŋŋaana nagamba togenda eyo battirayo abaana ne mugamba mama nedda mukama waaba yasalawo nti wekijja okubeerawo ekiba nembigobako nenfuna ndagamuntu nenfuna passport neŋŋenda kati we natuuka eyo bosi wange wagenda mu message Saudi Arabia wayita mu company bagita Numanikos eryawo Ntinda. Kati we bakulimba okunimba bati bino byempulira nti bakututte ate n'otuulaawo nga tolina mulimu for some time. No, bosi wange yaliwo. Yes. Kati bosi wange we yaliwo nentuuka kale yanjagala nnyo kubanga nze njagala nnyo abaana nasangawo akaana akatabala abaali bakulu
nayagala nnyo omwana we bambi naye nanjagala nnyo baali balungi kati nakolayo omwezi gumu bosi wange yazija Uganda nenkola ki nagamba ngenda kutunda kubanga sirina ssente nesooka nenjogerako ne kampani nekkiriza ne bantunda yantunda wa relative we kati weyantunda awo nasangawo mukadde nembeerawo nenkola kuba tewaali mwana kyampisa bubi nga sazeewo omwana kuba njagala nnyo abaana. Wali omanyidde omwana oli eri wabeerayo bbanga ki? Kuva buto njagala nnyo abaana. Yes. So you wanted to be a babysitter in the home? Kale simanyi lwaki era wendaba omuntu abonyaabonya omwana omuto kimpisa bubi. Ya kuba njagala nnyo abaana. Kale we natuukawo mukadde teyali mubi yali mulungi ne tubeerawo kale era wabeerawo byolaba n'oguma nga mami ankubira essimu mugamba ndi bulungi naye tosaawa mugamba nti mami kyekino ekiriwo n'enguma kati nali nakakolawo emyezi gyali ena ne baleeta Omufilipino nga tewaaliwo na wifi naye lwakuba nti nali neeyisa bulungi omukadde n'agula wifi nawanze nzeka password nga tugikozesa yes ng'omusharingira ku hotspot yo? No, wifi yennyini nga tugikozesa babiri. No, omukadde lwakuba yes kubanga nali neeyisa bulungi ng'alaba ngula nnyo data nangulira wifi. Okkiriza okugula data ng'ani amukuleetera ku dduuka? Oyiiyo ogamba mami nofuna ennamba ne bateeka kuli then kati olwamala Omufilipino oyo yali yeeyisa bubi naye neŋŋamba kangume kale nga binyiiza olumu omukadde ng'abiraba kati nali nsiba buli lwakusatu. Yes. Kati olunaku olwali lwakusatu sigenda kwerabira. Lwali lwakusatu nali nsiibye kubanga waliwo abaana be baali bajja baba baali bajja tebaalina lunaku. Yes, tebaalina lunaku bo baali bajja balabe nga mama waabwe embeera gy'alimu. Kati munnange nali nsiibye ndina wabweru ndi ku byange like kuba mpuliriza nnyo pasita Ujingu kati mutaddeko munnange abagenyi ne bajja saamanya nti bazze kati ono omuwala ndowooza kubanga baali banjagala mukadde bambi yanjagala nnyo ng'era ne waleeta engoye yandeetera engoye n'agamba omanyi togamba onobono nkugulidde olugoye era lukweke saagala ategeere kuba eyamuleeta ate mulala ye bamuleeta kukolabira nze mbere n'omukadde mulabirire yale bamuleeta akola egyawaka nze just kubeera na mukadde kati omukadde yali yabaaki yali mulema? No, teyali mulema teyalina buzibu bwonna teyali wa pampa yes just kubeerawo manyi beerawo ne like ali ku TV nawe olina okubeerawo naye atambudde nawe ogenda naye kati munnange naku lwali lwakusatu kati nga babajja omuwala ono Yange yagamba kankole ndabe ono omuwala nti naavaawo nga baba ateekaawo essimu ng'ono omuwala agikwata nga agiteeka mu nsawo yange kuba ensawo yange yali eno mu ruumu ye. Nendako mwali musula mu rooms za njawulo? Nze anti kati omukadde engeri gye yanjagala ennyo kuba nze bwe najja nga nsula nzekka nga naye asula mu ruumu ye. Yakuwa ekisenge naye nakuwa ekisenge. Yes, kati olwamala n'agamba nveeyo nsulenga naye era nga ye olumu agamba oli mwana wange kuba teyalina mwana muwala nga bonna balenzi bali abalenzi basatu. Naye ng'omuwala akwata essimu ng'agiteeka mu nsawo yange nga banoonya essimu. Essimu yaani ey'omugenyi? Eya baba. Ye yali omugenyi? Yes. Kati nga banoonya essimu kati ate we yagiteeka munasooka nezija nendaba ki ekiriyo kuba ne mbabuuza mwagala caayi ne bagamba tetwagala caayi. Kati munange olwamala nenkola ki nenzirayo banoonya essimu ne banoonya essimu neebula. Kati omuwala ne bamubuuza essimu ogirabyeko n'agamba nedda
Hadija banoonya essimu naye ng'omuwala amanyi essimu gyeri. Omuwala yali amanyi essimu naye nga nze sirina kye mmanyi. Kati nakwata waliwo ng'abalala bajja. Kati akawala bwe kajja akato n'akagamba ono yagirina eri mu nsawo ye. Ne bagijjayo. Ne bampita. Ne bampita ne bagamba. Bagikubako? No, baginoonya bunoonya. Kuba bo tebabifaako weebeebuze nga badda ku kirala. Kati essimu bagisanga mu nsawo eyange. Kati baba n'agamba baba nti no nzabbye essimu ye. Ne mugamba sebo sisobola kubba ssimu. N'agamba nkimanyi tosobola kubba naye ebadde mu nsawo yo koze oli mubbi. Kiba kitegeeza oli mubbi. We have evidence. Ngamba nedda. Sigenda bikkiriza. Ne mugamba omuwala gwe kubanga yali amanyi Oluzungu. Ne mugamba gw'oggyemu essimu n'ogikwata n'ogiteeka mu nsawo yange n'abyegaana bambi akakadde ne kavaayo. Kangamba oyo omwana tasobola. Alaamu n'agaana. Omukadde yagezaako okumpolereza naye nga baba yagala kunkuba. N'akwata n'asibira mu kisenge lazima ne balukonkona nga tabikkiriza nange saakikiriza nti no oba nti nga mmanyi nasooka ne ndowooza oba bali mu byakusaaga. Kati munaye olwamala omuwala n'akola ki? N'alumiriza like era n'ayogerawo. Omanyi bali abantu bakyukira mu second stage. Akantu katono nnyo akamukyusa. Mukadde naye n'avaamu n'agamba kituufu obbye kubanga bagisanze mu nsawo yo. Talina kitegeera nti bagisanze mu nsawo yo. Yali akitegedde naye bambi yasooka wakana. N'agamba this girl is innocent. Tasobola kuba babeera boogera Luwarabu. Tasobola. Naye n'olwo bakubirawo ne bajja. Kye baakola ne beeteesateesamu ne bagamba ono mubbi tetusabeera naye ne bakubira poliisi. Naye ng'ekintu aze kye kisabba ssimu. Sisobola kubba ssimu eri obba oyitewo. Munaye ne ŋŋaana ne mbagamba nedda nze naye nze kennyini njagala kubira poliisi at least ejenzigyewo kuba bano baali batandise n'okunkuba. Baalaba nga poliisi ndowooza alwawo otuuka ne bansitula ne bateeka mu mmotoka. Bwe natuuka ku poliisi ne bagamba tugenda kukusiba. Essimu eyo oba yangamba ssente meka yazogera mu Buwalabu woozireeta nga tukuggyayo ku poliisi. Ne mugamba baba sinabba ku ssimu. Sinnagibbako. Kati ne bantwala we natuuka ku poliisi. Nasooka ne nziruka nga ntidde nalaba abantu bavuddeyo abasirikale. Banaye natya. Era singa nalina akambe nandyefumisa. Kubanga nawulira ng'ensi egaanye. Nga bintamye. Kati munange ne banteekayo nembeerayo. Kumala bbanga ki? Nasulayo olunaku lumu kumanya Mukama alina ebintu bye byakola. Musajja yambuuza kituufu abadde obbye essimu. Ne mugamba nedda sinabba ku ssimu. Ddala olaba nsobola okubba essimu. Kyaba ekimu baali bakinzigyeko. Munaye olwamala ne jjukira nali nsiibye sirina kye nalya paka nkeera edda onywa amazzi. Kati olwamala ne baleeta poliisi endala ate yeyanzigyawo awo ne ntwala ku Sakani. Sakani abaana bagimanyi e Saudi. Deportation center. Yeah. Naye banange baakubanze. Mu Komera. Anti oli mubbi. Bakukwata wenna. Banaye mama nga nsonyiwe sibimunyumizangako. Leero agenda obitegeera. Kubanga singa namugamba mama nali ku poliisi. Simanyi nga omanyi pressure zandi mukube oba n'okufa yandifuna. Kati mama yakubuza abakuzizza batya cause that was so abrupt. Dakiika 2 bakugize mama otamanyi yekanga oli ku airport. Wamunnyonnyola oti? Nedda kati we natuuka ku Sakani. Mikwano gyange kumanya essimu yange baali bagiyuye. Kyanyamba waliyo wifi ne banconnectinga.
nezzamu WhatsApp. Yes, baagimpa. Naye bambi neebaza Mukama okumanya omukadde ono yali anjagala. Yampanga obusente emitwalo 10, 5. Yabagamba nze yes yaddabbye essimu nene sente muzireke aziteekemu. Natuuka ku sakane. Naye jjukiranga muli aleeta oba olina okwegulira ebyokulya. Ate era kyanyamba nasulayo nnaku 2. Kati we natuuka ne nteekamu WhatsApp ne ŋŋamba maama. Like mami wange nalindwawo okwogera naye. Ne mugamba maama ndi bulungi era ndikola. Kati wani omukwano gwange bamuyita Maron era omuwala oyo mwebaza nnyo nampija Maron. Yali anchekinga ko nangamba Juliet how comes nti you're not online. Ne munyumiza. Ngamba eki yanfaako katawo. Ne mugamba onalabanga ndi offline. Connecting ako ne mami wange omugambe gye ndi kuba maama saagala mweraliikiriza. Nange olwamala ne banzijayo kuba bambuza okyayagala okukola. Kati Adija kyentaamanya kye kino. Abantu bano bwe bagenda ku poliisi we bantwala ku poliisi banzigulako omusango ogw'okubba essimu ogw'obutayagala kukola. Kati wali ogikkiriza. Nakkiriza kubanga nali njagala nveewo era n'ensayini nga kituufu nagibba. Kuba singa ogamba togibbye ojja sigala mu Komera. Ne ŋŋamba yes essimu nagibba. Nenzikiriza. Nze nagijja mu Munsawo. Kuba omusajja ngamba ogamba nti nosigwa ogigyemu osigala wano. Kati bambi waliwo akasika ne kaŋŋamba just kkiriza bukkiriza kuba ffe ekituufu tukimanyi yegwe wagigyemu ove wano. Kati nenvaawo kati katudde ku sakani. Sakani natuuka kiro nga bamaze n'okulya. Ezo nnaku mmeka? Sinnalya. Nange si byangu. Nange. Nasangayo mukwano, nasangayo Munauganda cause natuuka. We bantuusa we bati. Kubona nga Adija olugendo lwali luwanvu. Abantu abo balina amadungo otuuka nga teri na nnyumba. Naye manyi banzise. Ate ebyo ebiseera nga bajjamu nnyo ensigo. Ngamba kyaka bagenze kunzigyamu nsigo. Newe natuuka ku sakani. Nenva mu mmotoka natandikirawo kaaba. Ne mbagamba nze bano bangamba nzibye essimu sinnabba ssimu. Kati omusajja bambi n'angamba kakkana. Kasita otuuse wano tugenda kufunira ekiyumba ekirala. Kyembadde nkugamba nti what I didn't know ono omusajja kye yakola. Yatuuka omanyi okumbaaninga. Nga sisobola funa kiyumba kyonna. Ekyo saakimanya. Kati we nakimanyira nga nvudde ku sakani. Kale bajja ne bampita erinnya Nakato Juliet ne ngamba balaka banfunidde ekiyumba ngende nkole. Nga maama tabimanyi. Era n'emikwano gyange jambuza lwaki okomyeyo Uganda ne mbagamba just nkomyeyo for leave. Mubalaba Adija omuntu omugamba ekizibu kyo. Si buli omuntu n'agenda like kijja kumu ya nenvaawo awo. Kati munnange bwe nadda we banvuga ne banteeka awantu nasangayo Munauganda. Munauganda yali wa kampani yaffe. Nebaza Mukama nti namusangayo naye ye ekirungi kye nti yali agendanga n'akolanga kumona asulaawo. Nze ne mbagamba munyambe munfunire ekiyumba. Ne bagamba nedda gw'oli mubbi. Oli mubbi. Ne mbagamba sibbangako kusimu kati mwagala munzize e Uganda. Ne gamba ate ogenda kwegulira tiketi. Ne ngamba nfudde. Ne nsalawo ne ngamba Mukama kino ekintu twakitandika babiri njagala tukimalirize. Ne mbeera waliwo akasajja kakambwe kajja. Nze ne nkatuukirira. Maama ninga yazuukusa omuzimu ogumuli. Yangamba gwo oli mubbi mugenda n'eri waggulu. 8 floors kuliko 8 naye nali eri waggulu ewasemba gye banteeka. Oba njogera ekifaananyi simanyi nakumanya kuba nzijukira embeera eyo gye nalimu.
kati ne banteekayo jjukira teri kulya nabeerayo nga teri kulya banyamba emmere ne bagireeta ssaawa 8 emmere ebaba bagireese bifo nga tebannanteekayo ekyaviirako kye kino nakola emirimu n'endwala jjukira okola tebakusasula kati we nalwala ne ŋŋamba omukazi ndi mulwadde n'agamba emirimu wali ogikolera kusakani no eyo kati kusakani nga tuvuddeyo banvuga ne banteeka ewalala naye nga njogera ebbaire baali banzigyeko essimu nga sina communication era nga tewali amanyi gyendi kati omukazi we namugamba ndi mulwadde n'agamba gweomubbi ababbi balina kukola simbe wakati bw'ova mu Komera n'ogenda ku deportation center n'otuuka ku deportation center ne basooka bakufunirako w'obeera kati ofisi eyo sigimanyi nayinya naye nga kampani yange egimanyi naye yambonyaabonya kati omukazi we namugamba ndi mulwadde jukira embeera gye mpiseemu sigimanyiiridde nagamba gw'oli mubbi yampita ebigambo majinuuna simanyi masikini naye neŋŋamba its okay wenadde ewaffe teryajja bimpita kati eno mundaba nga atali muntu olwamala bawe we yakomawo n'abimunyumiza n'agamba nedda oyo muteeke waggulu takimalira budde banteeka waggulu nabonaabona waggulu ewa ku eyo kampani we wali osula wansi naye nze banteeka eri waggulu eri ebiyumba byabyo bimanyi biba binene ennyumba zaabwe yes ez'okusulamu nga kuliko fulo ng'eringanga pulaza yes kwaliko fulo naye ngera waliwo ababeerawo okitegeera n'embeera eyo waggulu sirina simu oyagala okulya tebakuleetedde emmere n'obeerawo kati baba bakuyambe baleeta ssaawa 8 ez'ekiro jjukira mmere mubeeramu kaamulali bakuwa omuceere nga kaamulaliza enva naye nguma nendi omuceere nabeerayo ennaku eza nalwala naye nga nkaaba neŋŋamba mukama nze singa onyamba n'onzita neva mweno ensi mba mponye kyatuuka kweyo extent baby natuuka ekiseera dija nga njagala okufa neŋŋamba kanfe at least bakomewo omulamu kati munange ebya Katonda bizibu mba ndewo ng'omusajja ajja waggulu nagamba kati nga batandise n'okumpita erinnya mubbi gwe sitiira nga bampita sitiira come down nezika nebwenaka waliwo awo emmotoka wabweru olwo nvuddeyo tebaŋŋambye tebagenda kunfunira kimba komputire ndi mubbi olwamala ne banvuga ekitundu baali bakiyita sakani already sakani ne bandeete ne Riyadh ku ofisi yange adija era nayo waaliyo obuzibu byereere naye nti lwakuba mukama yannyamba ne musigalamu ssente omukadde ze yandekeramu kuba wali ekiseera kituuka namalayo wiiki 2 kitundu ekiseera kituuka n'emmere n'egwamu naye omanyi adija osanga omwana wa kampani yange naye naakubonyaabonya Munnayuganda muno mwana wa kampani like akolako eyo office naye nasaba mukama neŋŋamba singa onyamba nenzija oba nenfiira eno Saudi ngambikooyo olwo nga mami wamanyi oliwa yes kati we natuuka awo mama nenjogera naye nemugamba maama before omusajja yajja manyi office nagamba banaye naswala abaana baaliwo nagamba mbuno oli mubbi wabba essimu ya boosi wo n'ogikweka Munsawo you're going home era akakisa koolina agenda kugulira tiketi neŋŋamba mukama mulungi kanzire ewaffe teyampa ssente zange z'emyezi emyezi 3 zaali ziweze emyezi 3 eri ewa boosi bwemba mbaze kwekubirako ennaku ngeeza oyo yena yali akwagala yabeeranga takusasula eryo nebbanga yali ansasula ye yali ampa butipu kati ono eyanzijako essimu ye yali ansasula okay gwe bagamba nti nabbi essimu netuukawo nga awonawo
tebigenda bulungi omuwala akuwa kale yampa wifi we nayogera ne maama n'agamba mwana wange mbadde nsaba bakufunira ekiyumba okole kuba nagamba Adija nali nzimbyeyo obuyumba. Omukadde wali obaddeyo okumala bbanga ki? Omukadde nali mbaddeyo omwaka gumu n'emyezi 3 egyo gyembala. Kati guno omwezi gwe nabonerabonera omwo nga sinnadda waka. Omufilipino yajja mu myezi egyo egisembayo egy'omwaka. Omufilipino yajja nga mpezeza emyezi 6 I think 6. Yes. Oyajjira. Kati nembeerawo era ebya Katonda bizibu. Wiiki zaali zigenda wera Satawe Riyadi. Nkeera ku makya baire nzaayo ssaawa 12 mpuyita bagamba Nakato Juliet. Koza ate babangamba kyatoba kati nkoza ki ne bangamba you're going home okanda. Bananga Adija saalaga nti nsanyuse nakaba bukaabi nga tokisuubira. Kuba jjukira baali bagambye negulira tiketi ate nga sina ssente. Lwaki mami wange yali angamba nfune ekiyumba nkole. Kubanga ezo ennyumba bwe ziri wabi. Ziri wabi nnyo. Kubanga side endala eriko cooperate endala saagituusaawo. Kati nga mami agamba singa oba wali omaze ozisereka. Adija munaye nze golaba n'enkomawo ewaka kati okuva olwo ebintu byonna byafa. Nzaaweerera sister wange ali mu senior right now tanadda ku ssomero. Nina mukono gwange oyo gwe nkugambye Maroni. Maroni yali angambye ajja kumpalayo emitwalo 5 ajja kumpalayo emitwalo 5. Kati simanyi munanga ate sagala muteeka ku pressure. Sister wange adde yasoma. Ate babaagala mu kisulo. Olina okugenda ne registration. Kati buli kimu kitunuulidde nze. Kati we natuuka ewaka maama n'agamba maama mulwadde bambi. Mama mulwadde takyasobola kukola amagulu gamuluma kono gimuluma. Ngamba dayo okole ngambiko ne mugamba mama sisobola ndeka sisobola mama ko samnyumiza mbeera yonna. Nagamba dayo okole. Ngamba makatola batawali sente zonna mbadde nziteeka mu nnyumba enoku kozi nali mpeera sister wange nga nina ne muganda nga asoma oba makanika gira yeze. Ansoka kuzeeka emabega ng'okyali mu nnyumba we baakufulumiza. Omufilipino awo ng'akutunuulira ng'omulaga nti otegedde nti yatadde essimu mu nsawo yo. What was her reaction and what did she say? Yali musanyufu nnyo. Nagamba alina ekigambo kyeyogera like kitegeeza mbu that was my target. Where you a princess here? Oli muwalabu naawe mbu baali banjagala nnyo ate ye nga bimuluma. Nenze kye nali simanyi nti no bimuluma. Kozi ekisooka nali simwewa. Kozi simanyi lulimi lwe ng'akola bibi. Yeah, wekitowe kyali. Kozi saayina mboozi naye. Nenga. So okomyewo e Kampala. Nkomyewo e Kampala. Mpulira mbikoye naye nga mami agamba nzireyo maliriza ennyumba. Yes, maliriza ennyumba. Kati nga towola ssente. Ne maama wo. Kati we twazeewola twewola obukadde 2.5. Byonna ssente n'ez'omusajja byonna Interpol byonna medical. Omusajja ono wamusinkana otya? Omumanyi mukwano gwo? Omusajja okumusisinkana. Yamukulagirira omusanga ku internet. Mukwano gwange yamutwala e Dubai. Yali atutteko omuntu gw'omanyi. Okay. Nanconnectinga. Kati munange we natuuka tubikozeeko ngamba ekyolinnya ennaku z'omwezi zaali nga 27 omwezi gw'11 omwaka oguwedde. November last year. Yes. Linnya mune ngamba kangende mami wange nkole kyayagala. Era ngende nkole sente z'abaana nzize nange ntandika okukola ebyange. Nga ntuuka ntuuse ku kisaawe nsanga wa abakazi kati we nabasangawo ne bampa buli kimu nga kyonna kina buli kye basaba nkibawa. Ndowooza omukazi yagamba gwe talina gy'olaga. Simanyi omukazi teyalina uniform esinga adde alina uniform n'andimwogedde erinnya. Bano abasooka wano tebalina uniform.
omukazi nga ngamba ogenda Dubai konze ngenda Dubai nambuza ngoli mwana muto kati sente oyagala zaaki namugamba sente teziriiko myaka kati olwamala nagamba wano ndaba ku passport Juliet etandisa capital gye ku tiketi eri small gye olagawa nga zemanyi for real asaaga omukazi yangamba sirina buddewo togenda yitawo nga mmanyi omukazi asaga nenzire bali bayitawo nengamba banange kiki ekigaanyi nkubira agenti wange kati alina enamba gye yali ampadde enkubira eno munda nemukubira kati omukazi neyekyanga nagamba sirina nabudde sina ono sikyamuddako ekyannuma oba baali tebamusasuddeeyo kasente iyi bano abasooka wano oyitawo naye eri munda wabeerawo goba oconnectings akuyisaawo kati ekyannuma ate ebintu babitutte ate ne passport agitutte bwe wamuwa passport yo ne ticket byonna n'agamba nti spelling nfu nti ku ticket kuliko small j ekyo n'agamba nti kale tebifaanagana n'atwala passport ate ne ticket n'agitwala byonna yabitwala ng'abituttewa simanyi Adija nze mbanjawo nga ate okumanya bano abantu balina amagezi oba nabo babeera beeyiyiza ku ffe kubanga ndawulira ng'akuba amasimu gagamba naakafunayo 5 tugenda laba yayogera mu Lunyankole sirumanyi bati nsobola olutegeera nagamba simanyi nti tunaabajjako meka simumanyi naye mulaba fesi mutegeera omukazi oyo kati munange nga ngenda nga ngamba agenti wange munaye passport bagitutte kati enkeera mba ndi awo kati anasooka nembuuza waliwo awo omuwala ate yali agenda Jordan ne bakwata eyiye tebakkiriza agenda Jordan kati omwoyo nagamba nze ngenda kuyamba nkuwa ennamba eyagenti wange ajja kuyambako kufuna passport yo okyali ku airport ennyonyi eri ku kyolwo ennyonyi singa agenti wange yali anjagaliza otambula n'omuntu gwe bateeka munda singa yali agala ntambule singa nagenda kuba Biden bankwata sawa 5 ennyonyi yali ya sawa 8 kati omwana like nabeerayo paka sawa 10 awo nenkubira mami nemugamba ennyonyi ng'ekulese ennyonyi yandeka nakaaba nga omanye ekinkaabya sente z'abandi bandi abaliwa sente z'abandi obukadde obubiri ekitundu bwe twewola mama nemukubira esimu kati mama manyi abakadde bano bambi tomutuukiza ku nsonga nemugamba mama kale nteerako sente enkomewo nagamba naye nga sirina nemugamba kale mama katulabe nga passport eriwa passport bagitutte munda omukazi yagisigazaawo ng'azirina nez'abalala yafunanga nnyingi ndoza oba beeyiya bweyiya simanyi kati nezaa nemugamba pa passport yange nagamba passport nayo tugitwala nemugamba eyange gye neekolera kati munange lwaki temwakuba essimu mu kitongole ekyabakolera gundi ekyababukingira tiketi ne bakola rebook ne bakukyusiza tiketi simanyi munange singa agenti wange singa naye yali ayagala nali sibiteya singa nali mbitegeera nandibyekoleddeko kubanga agenti wali omugamba bugambi n'akuba essimu mu kampani yakuguza tiketi ne barebookinga ne bawandiika n'erinnya lyo bulungi oba ne musasulayo akasente but it was their mistake not yours. Nenkomawo kuba katawo nasula wa sister wange n'okomawo n'olekayo passport yo ku omukazi yangamba ngenda kuwa abasirikale bakukwate ate we bakusiba ovayo na sente nengamba kambye esonyiwe kanzire ewaka naye nga nkaaba najja mmotoka nga nkaaba nga mpulira obusungu nawa nemugamba nkomawo naye tofaayo enkya ngenda kanze manyi agenti wange munange agenda bikolako enkya yakati yakugamba atya agenti yali akutwala agenti wange nze talina kye yaŋŋamba okay vayo nja bimaliriza natuuka waka nga sibitegeera ennamba gye bampa nenkubira omukazi
kazi naŋŋamba kale ngenda gikugirayo naye mulimu abafere nno bambi omukazi yannyamba kyayitawo wiiki 2 naŋŋamba teekako ssente $5,000 teekako ssente $5,000 ku paasipooti yo ate gyaki simanyi kuba nze kyemmanyi oyo omukazi eyanzijjako paasipooti yange alina ekibinja kyakola nakyo kuwamba paasipooti oleeta ssente ate nolumu tebagikuwa kuba nalabako ono Timobe yali alangamba omwana yawaayo 9 paasipooti tebaagimuwa kati munange maama era twaddayo owoyo twafuna omukazi gwe tewolako emitaata ne tuyamba omukazi yatuwa wiiki nemugamba nnyabo nja kugijja naye sinafuna ssente tugenda ne tugifuna maama n'alekayo alina kye yalekayo kyesijja kwogera by the way yes ne tugenda ne bansindikira ssente omukazi nenzimuteerako yes kati enkeera nandagirira nengenda nenjijjayo naye okumanya bano abantu bagezi you can't even see them era yagiwaka oba kaali kakozi ke kagireeta tebaagala balakozi yali amanyi oba nyiiza omuwaabire oba nyiiza abwentyo nembeera we waka nebigootaana neneegayira genti wange nemugamba ssebo ntwala kati oluvannyuma ng'ozeeyo ewa sisitawo njagala okutegeera ye ejenti wo bwe wamukubira yagamba atya namugamba ssebo nfunye paasipooti yange naye nyamba ontwale embeera mbi nti okyeguya okutuusa ku ekyo mu kifo ate ng'olwedde wali omuwadde obukadde 2 ajijanga mpulira embeera ensuseeko agenti nemwegayirira kubanga olwedde yali alidde obukadde 2 kati nga teweetaaga ate kwegayirira nnyo yali alina kukola mulimu ntwala yatuuka n'ekiseera nga tayagala kukwata masimu nga omukubira essimu agamba ndi bize nze ne maama n'atandika omukubira atugamba ali bize musajja yes atugamba avuga netuka ekisaana nembivaako adija naye embeera egaanye nalabye omusajja nemwesonyiwa kuba visa yali ya myezi 2 neggwako abalongo nga tebabonaabona bwe bati simanyi munange abalongo nga tebabonaabona bwe bati kakwano mpulira ennaku ng'enkutte but I tried my level best kubanga njagala sister wange asome mami wange abeere bulungi kubanga nange yandabidde nange njagala mulabirire kati ye babiri ali luddawa babiri naye akola lugazi kuba ennaku zino sikyamuwuliza essimu ye baagibba sikyamuwuliza naye nga gyali tuli abaana banaffe ba first born abalongo kyobalaba mba njagala nfeeyo nnyo mami wange olina emyaka emeka ngenda weza emyaka 23 abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your life experiences and adventures olunaku lwaleero tulina omwana omuto omwana omuwala Nakato omwana ono mulongo abalongo tebabonaabona okimanyi ekyo so batulaba emboozi ya Nakato ekwasa ennaku abakyala abaana abawala nabasuubizo babeererawo platform yange yammwe nti bw'oba olina ekizibu bw'oba olina ekikuluma nkubire essimu ojja otweyabize tubeereko na butya bwe tukuyamba oba tukusondera oba tukukonsoolinga oba tukuwa ku magezi byonna bisoboka bakwano temutukoowa omwana onaze wano ng'ayagala buyambi bwammwe tusaba muveeyo mu muyambe yenna abeera asobodde ng'ekimutuddeko ly'ebbanja okuva lwe yamisinga ennyonyi essente ze baabawola ng'agenda okulinnya ennyonyi obukadde 2 wawamu busatu kati 2 n'ekitundu n'emitwalo 5 kati simanyi amagoba mmeka simanyi kuba geeyongera yakugamba nti nno oteekeko amagoba anti kati wolwawo geeyongera mukozi baali bampadde omwezi gumu era kati sente bazagala ntanogenda mukyalo nze gola bayinza okunkwata ate adija ntya Komera bayinza okunteekayo kuba baagala sente bannange gwe wena ali eyo ng'osobola omukyala omuzadde kubona omwana muto osobola okutuyambako mukwano tujja kubeera basanyufu nnyo omuntu yenna ayina nsooka okwetondera famire yange ekika kyange okundaba mu kamera buli omu si kyaba ayagala naye embeera
kuba bo babadde tebamanyi kiki ekiriwo. Omuntu yenna n'ekirala kanzire ku sisita wange njagala adde ku ssomero alinayo ekitabo anyambe bambi kadde ku ssomero alinayo emitwalo 2 senior 4 alinayo emitwalo 2 tusobola ofuna registration kyonna kye tunaaba tufunyeyo kuba nze alina asomera mu kyalo. Yes, ali mu kyalo. Asasula ssente mmeka mu kyalo? Babagambye emitwalo 35 school fees registration 25 naye tetunaaba nagula beetagisi. Kati ali waka atudde era gyo namukubiddeko roughly gye emitwalo nga 7. nemugamba simanyi te bambi njagala asome ne mami ayagala nnyo. Basabe bakulaba banyambe sisita wange oli waabagamba munenze ninayo ekitabo kikino ninayo peeni nsobola omugulira uniform neyanziza nnyo mukama abaddizeewo. so singa wabeera wavuddeyo omuntu ng'ayagala okuyamba obuyambi abuyisa ku nnamba ki? Obuyambi ennamba yange ya Airtel eri 0703 60 8370 ereeta Nakato Juliet. Eya MTN eri 0762 73 32 73 era nayo ereeta Nakato Juliet. Abaakumisingisa ennyo mpulira nga bankwasizza obusungu. Nalinja kuyitawo naye kyako omukazi oba saamunyumira kuyitawo. Waliyo no kiyinza obba obudde bwali tebunnatuusa obwa Katonda. Omanyi buli kimu Katonda akikolera ku time. Ffe ebiseera ebisinga abantu time gye twagala okukoleramu ebintu Katonda si gy'aba ayagala okukoleramu. So osanga ne Katonda alina kye yakutaasa. Naye ng'ate Mukama alina obudde bwakutegekedde. Oyinza okuba oli wano ku HK Media omuntu ng'agenda kujja ngamba Adija oyo omuwala nsobola okumufunira omulimu sayidi eno. Adija njagala kukolera bweru. Yes, yadde nabonaabona naye mpulira njagala nzireyo ensonga lwaki. Sisobola kufuna muno mulimu okugamba nti ndo naamaliriza obuyumba. Kubanga njagala mbumalirize. Maama yangamba wendi bumayiza lye libeera essanyu lye. Kuba bambi naye buli wazitunulako gwamu amaanyi. Buyumba bwe wali ozimbye ng'obuyita buyumba butono? No, anti era obuyumba bw'abaavu tubuyita buyumba kati. Ennyumba munaye ng'ogisinga ssente z'okoze ebanju. Mayumba ga maduuka? Yes, mu maaso nateekayo amaduuka enoma. Naffe ba HK Media oyinza okwesanga nga tetulinayo property bwetyo. Oli wano eno otudde ate weenyooma. Mukyala, kiki oliko? Anti by the way abaana bayinza okumbuuza wakolayo eryo bbanga tono wakola otya ogula ettaka. Saagula ttaka. Yes. Kwe nazimba kubanga mama yagamba kati lino ettaka musobola okukola mu kye mwagala naye nze neŋŋamba nenfunirayo kirooto neŋŋamba kangende bweru nteeka ennyumba za pangisa nga nange njagala okubeerako like abalandlord nga era kyekirooto kyange. Adija sikulimba kyekirooto kyange. Yes. Yes. Ate nno ebirooto byo byonna bigenda tuukirira. Inshallah. Nga tonna bakugenda kugira ku airport wagendako ko ne bakusabirako ogambye oyagala nnyo pasita Bujingo. Wali omusinkanyeko? Just nagendayo okodda naye nsinga muwuliriza ku gundi obanga oli ku TV obanga kulira nti akoledde abantu ebyamagero. Ate omuntu obeera omwagala ofuba nnyo nolanga omutuukirirako. Adija kati omutuukiriro ti abantu nga babeera bangi oyo omusajja. Abantu babeera bangi tosaana funa chance emutuukirira. Balina bakansalazi obusenge gy'ogenda n'otuuka n'oyogerako nabo. Kale oba osobola naye simanyi kale. Obateekangamu just money. Sikifaako ndowooza nsaba busaabi ye nga Yesu mutuukirirangako. Naye Adija embeera egaanye. Yes, mikwano gyange gigenda kundaba. Wajja beerayo egigamba ono mwana. Yes. Wajja beera ndabagamba ono Adija nze ondaba bagamba yemalamu nekirala Adija eva mbeera musanyufu sisobola laga mbeera yange era abantu bagenda bagambe ono omwana bannange cause buli muntu wona omukuba ennaku ye waliyo abatabyagala kyova laba nasazeewo neŋŋamba if it's Komera I'm ready for it. Yeah.
Bambi gwa tulaba side eyo omwana wuno Nakato Juliet nkusaba omuyambe gwe wenna abeera asobodde gwe wenna abeera asobodde abantu mwena abali ku kyeyo twagala nnyo okubeebaza nti mutusapootinze nnyo mulabye nnyo vidiyo zaffe sanga abantu bangi omuntu nagamba Zadija natandika dde okufollowinga ng'okyalina Dubai leero bansanze bameka luli twali tugenda okuzika misaki ne tugenda okunywa amafuta eyo mu kyalo ne vidiyo ngiina ne nsanga abawala ne bagamba banneyo Nadija Kigozi ne bansanyukira ku pampu we nanywa amafuta bannange mwebale nnyo okutusapootinga we really appreciate so much mwenna abasubscribing anti thank you so much abasharinga video zange naddala ku TikTok I'm super humbled thank you very much temugamba nti sisiima nsiima lwakuba nti siina ngeri gye nsobola kulaga muntu kinoomu naye nga tensiima mwebale nnyo okutufollowinga woba oli mpya ku channel nkujjukiza nti subscribing anyiga akagamba ako mu red bot obeerenga ojoiningirawo show in our life experiences and adventures olunaku olwaleero mbadde n'omwana omuwala Nakato emboozi ebadde so touching nange nkuteko ng'omuntu nja kunoonyaayo Nakato kye munoonyezaayo nga tekiri waneeno ku HK Media namwe mutandikiraawo mpozi ate nga sinava wano nyongera okubajjukiza nti aba Herbal Choices Pharmacy bakafulu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala erya Herbal wano e Uganda tetulina pharmacy ya Herbal naye pharmacy y'abana abantu bagitegekanga bwolaba pharmacy zino eza bulijjo naye buli ekirimu kya Herbal capsules zaabwe za Herbal empeke zaabwe za Herbal buli kimu kya Herbal so beera ng'ogendayo okusseeko ku ddagala erya Herbal bajjanjaba buli ndwadde candida baboostinga immunity abaami abagala okugejja musaizi abagala okogga abatalina maanyi abagala okugejja buli kimu bakikola beera ng'obeeyunira ate osobola okubeera nga ofuna ekisinga aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi we bali nnyo intakes zigenda mu maaso ate nga twakola branch e Dubai ku fish roundabout beera ng'otukubirako essimu twatandise okutraininga abaana okola pasta okola burgers okola salads ne mojitos ebyokunywa juices ez'enjawulo so omuzadde olina full package beera ng'oleeta omwana wo ate asome pozi ate aba Speed Express Tours and Travels bano be bakafulu mu kukolera visa basangibwa Dubai awo e Uganda gye bali mu Abu Dhabi obasangayo pozi ate ne Rwanda sigenda kubeera nga mbarisa neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba